Wewe kwaisa kauka kamu kainenya. Gede. Ukapegede. Wayansa kayo. Lavisa. Manchester United. Lavisa. Arsenal. Wali wandesa manya yetone. Tona nyumye bibosi bye birifane. Mbamanyi pastor yeku besasi. Mbamanyi musumbe yewo besasi. Bakuba dereva wene yewo besasi. Tone mwatunulaza bita mudongo. Tone mwabindilaza bita mudongo. Doza gambera pastor we. DJ Waya nisura yo. Russia. Nachi. Nisura mwatunulaza. Kanyibiremu sabasajja akayimba kano. Kana akayimba kaffe baana ba Buganda. Omutandali wamu naffe. Njagala buli omuteeka emikono mu bbanga ate njagala ndaga Obuganda naki. DJ Waya emikono ebiteekayo. Chagula niteka yemi kona bila kigende. Teka yemi kona bila bisa. Yecho chukwana kufenga mabuka. Yeze dax katero mirwa kati bisa kana semba ya bisa. Waya mjite. Wayaga. Aliku Ground Media, aliku Bicham TV nkwaniriza nnyo. Tuli mu Kabaka birthday run. Mundabire Smith. Tukulabye Smith. Mundabire muganda wange oyo. Muganda wonnyo mpampe. Ogamba otyo mulye ruba. Kyomanya ndi steady. Oli steady kwaba kiseka were. Bana congratulations first of all. Mwana mwebale kusaba. Ba Smith abo ngenda bawo obulaga obudagala. Ba kunganya bawo obudagala. Obujja obutuka eno gyendi. Kadasi kadalo mlelu ba olunaku lwayo gwasoose okugulwesinga Obuganda obuwadde omukisa mu bayimbi kubanga ndi musajja muganda kino kiri wakatako era njagala gamba abayimbi bino bitabirimu ka message tebirimu ki bino eggwanga lyaffe eno ensi yaffe ensi Buganda n'eggwanga Uganda byaffe
omulanga nga guno kukwata ku ffenna oba olina kujja buzimulo. Performance yo leero ebadde somehow political mu kulaba okwange olunaku olwaleero Dax Katero n'obugambo bw'osinza okulabika nti ow'abantu. Nabagamba politics ali everywhere newaka woobeera waliwo politics lwakuba politics gobaamu abeera primary waliwo primary politics secondary ne advanced. Ewaka bw'obeera nga taata gwe basooka okugabula enva olowooza lwaki oyo naye aba politics. Njagala mumanye nti eggwanga lyaffe litwetaaga mu ngeera yonna wakiri okuwulira ekigambo kyo ky'ogamba kuba ebyaddala enkonome eri wansi n'eddembe lyennyini si okitegeeza. So njagala ffenna tumanyi ebintu byonna ebirungi njagala mubimanyi tuteekeddwa ffe kennyini okuvaayo nga Dax Katero osabye abantu okulabiranga ddala bakulabiranga kuki nga Dax Katero omulyeruba eyo nno enjogera yaffe wano mu Buganda ne bw'oba ozze ku kulumbe ogamba abantu mundabiranga ddala. Dax Katero tubanga weetegeka okwambala amasuuti okulabiranga ddala kitegeeza n'abaana boozadde babatekanko ekisa kye bakuwadde ekisa kikuweerebbwa okulabiranga ddala. Munywani w'ompuuga leero nekyo kikugizaliza okubanga omutumira amanyi ogamba mbu eddoboozi lyange lifaanagana n'erirye bwebeera njogera. Omanye ekisinza okubonyaabonya ffe abaana abaleero newaka ewaffe bakiyitanga n'okwebuzaabuza ekyokulabirako omuntu yena bwobeera kyakulabirako nga mukadde wange mwami Mpuuga honorable Mulamba ate musajja mugezi nnyo olina okuteekawo ekyokulabirako ekyaddala era ovaayo newa political weeruyo kubanga oli politician ng'omuyimbi olina kujja kukyamula bantu si kujja kwebuzaabuza mu bantu. Kyova olaba tuli baddala tusigala weetuli kuba tumanyi omukiri olina ogwatuwebwa ebyobufuzi calling okuyimba calling n'okusomesa calling olina okuba ne stand. Olunaku olwaleero Dax Katero katwogera ku mulamwa gwe tuliko tukomya Mukenenya gwe ng'omuyimbi ali ate omusanyusa ebiseera ebisinga Omukenenya atambulira nnyo mu masanyu. Kiti yange eno naziguze Masaka kubanga obulwadde bwa Mukenenya abajjukira obulungi bwatikomya nnyo Masaka eyo naye wawaddewo Ssaabasajja Kabaka nga bwaleero yali kuba yateteekateeka eri tulabye nga statistics enamba zisalise tulina kwongeza drive eno mu maaso awareness tosobola eradicatinga kintu kyonna nga totaddeewo nga tosomesezza kale eno sensitization y'amaanyi ne awareness ebitongole gye biri Reach Hand Uganda ebikola kati Obwakabaka bwe tutupiramu nga buno buli ku causing eno kale kyamaanyi nnyo kyamuwendo. Leero kuwogambye nti odduka oba bulijjo odduka nti olina ddiiri og'okola fitness ogirabye nti abadde badduka kilometers 10 era mbadde wa kusatu nze ndi munnabyamizannyo olaba bulabi na kits n'omanya nti ono munnabyamizannyo sabo zino stretchers oziraba abasajja abaddala nga gwe bali neyazannyo sekawere bagaliza byakabi byokka naye nga BTM ongere okutambuza bwe kirina okuba tivi yakabi eyo akasajja ka Smith samwe akasajja kagezi sabo Smith weweeyo mukolere tivi weweeyo muno muli sagala kunoonyeze walala naye naffe tugenda kunoonyako tutuukangako sabo tivi yange manyi ne weesangibwa naye mba nina okujja mu butongole. Ssaabasajja Kabaka tebamuwa bubaka okuleka okwebaza omwebaze. Ssaabasajja Kabaka asiima buli kintu asobola okusiima embeera yonna wabula wantu webaza bwebaza tugamba nti webaza omutanda waffe olw'enteekateeka z'alina ennungi gye tuli ng'abavubuka kino ekintu akikolera ffe ng'abantu be ffe ng'abaana ba Buganda abato ate sina ku lwa Buganda yonna nze nabakyali bange benziruse nabo nga sina Baganda n'okuba bamanyi cause kati njagala Kabaka waffe ebirungi by'abalina n'abalala balabireko okuddiza abantu n'okusomesa obusomesa abantu kubaddiza ebigambo ebirungi ebyogeddwa wano ku bulwadde bwa Mukenenya kale leero wali yazibusa ategedde nti abantu abaffe ebbanga bwe tebali bwe bati kirungi nnyo. Ate n'akalala Kabaka takula mu myaka tukuyita kuyuguuma aba yuguumya bwebale tweyanza nnyo